Tukwaniza ku Dr. Quef Channel osibye yotya olyotya wasuzotya bwakedde butsinzira yonna gye tulabira osobola okuteekawo obudde bw'ensi yo bwe muli mu ssaawa eno mu Uganda gye tuli mpozzi Febwa gwako nga 28 Febwa gwako ku ncha Febwa byangu yataliko olwo we are coming to the close of February kasana kaakirira eno neffe weather Uganda tetweralikiza egwaka bwetonya Mukama atuyambye ne tubeera n'obubeera enzikakka mu kisiibo. Waliwo ekisiibo sijjukira bakyali kya mwaka ki. Waliwo ekya 2018 Nifankirojja. Anti twesiganga ebizigo nga bino gwa ku lususu. Bannange kiri ekyeya omusana gwatwokya nga tuli mu Ramadan. Naye kino tuli mu mbeera enzikakkamu enkuba bwetu enkuba ejjamu n'omusana ne gujjamu so basically bw'oba tosiiba anga wekwasa mbera ya buddo ba ku kintu kirala abaana babuuza abasilamu basiiba n'abakristaayo okay the Christians gwatasiiba ddala gwe tulaba olya ogwawa Mbote balina basiibako basiiba balwa kusatu balina olunaku lwabwe basiiba abenzikiriza yaffe ey'ennono nabo balina ennaku kyanyina obuzibu n'abakiririza abantu beerimbika mu nzikiriza eyo bagenda gikoleramu there is a very thin line between culture and norms ne bana abakola ebyabwe abayisaawo ebyo n'abalogo Tolanga abantu people really love their cultures naye bw'oyagala ogipracticing abantu bajja kusembereza ku muntu omulogo oli n'akwata ebbombo n'aliwandulamu n'omugamba tabula ebbombo bw'oti wetwali mu kuziika muganda wange kati bayisaamu abalwaki baagala okuziika kati wenawulira emboozi naye abasawo okumanga bajjooza abasawo b'ekinnansi so oli akwata emmombo ajagala kugamba muno ogenda seroonywe nangiwandako n'olyoka osigala gundi ono tibbi nagamba kazibwe ne mugamba olaba oyo omusajja emmumbu asimala yagamba ewonyaki ne mugamba n'omala omugamba nti ninamu n'okweta kulagamba ate kati eno yeesinga yenyininyini eri gyatunda baire mukulike abantu werekerako mu kuziika thank you for coming mwena abantu bakuweereza obubaka abantu baweereza message so mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza nnyo tweyanzege week tugimazeeko so Hafi is back in action back on the screens on Monday wiki bwetyo bwetambudde so wotabadde ebintu bingi ebitambudde that waliwo omukyala bambi yankubira mulabi waffe naye weka mwokya kati yankubira nangamba mbalaba nnyo naye njagala kunnyamba bamukebera mu lubuto nga alinamu abaana basatu kati musomesa ne bamusomesa nangamba naye nina akataka kange kenjagala okutunda nsobole okavalinga bills z'eddwaliro omwami waali nenga bwomanyi abo abaana basobola okuba nnongoosaamu basobola okugenda mu nasale so ndyawo tetumanyi kiddako nze n'omwami ate sente z'ekisomesa abo zimanyi ziwangaalayo biki ebyo noonyeza omuntu agula ettaka tanfuuse omuntu agula ettaka liriridda nanga eririkakiri awo naye ng'ekizibu kyebami nali saagala atunde kataka ke naye nenfunayo abantu buli omu kati ampereza message ku makya nangamba final bannongooseza ndi nsambya era bwe nva wano gyendaga mala omulabako kuba simulabangako mala omulabako ndabe n'okumugumya kuba kyekiyinza okubaawo so mwebale kutulaba it's a sign of trust kuba ebyo bantu bangi byasobola obigamba noli yagamba specifically ngambye mmwe kubanga bwentunulamu bwe nti mwe bantu bensobo omuntu basobola okwesigisa ekintu kye nyegolo nasanze Pademan nakutumira nangamba nkumanyi jjo lina nkulabira nnyo eri ewakwefu byebire ebirala mbira mbimanyi obikola naye obudde obusinga bwe mbanja agadde obbala kulabira eno ewakwefu waliwo omwami ali Pademan jjajja bisima yankubira dda ngende ku studio naye obudde obwambuka just naawaawo ku gundi ku audio wano naye obudde obutuukayo genda okumaliza boti ng'obudde bukuzibyeko waliwo n'omwami ali atunda masaati mu kibuga awo yantwala eyo na gwe abantu batulaba ne ŋŋamba
So thank you, mwebali nnyo mwebali ddala. Thanks for standing with us in different situations and trusting in us. Yeah. So byebaddewo otabadde tewabadde nnyo kyamaanyi. Tewali kyamaanyi kyetukuliddeko. Tewabadde kyamaanyi. Nakulabyeko Lutamaguzi. Nakulabyeko. Mulabye ng'atambula. Mukawo. Njala omukyazeeko. Namusobola. Ojja musobola. Lutamaguzi. Abasajja ali tebasobola muleka mu Parliament. Awanda. So bwezo bwe tutambudde so wokomeddewo ki ekiriwo? Bye twaleka ndowooza tutandike ku bimu bye twaleka. Ebimu abantu beebuuza byaggwa bitya. Of course people expected akalulu kaggwa. Ndowooza baasuubira National Unity Platform. I of one also thought ejjagenda mu kooti nga luli. Ufunyeko closure lwaki National Unity Platform teyaddukira mu kooti. Oluvannyuma bo bennyini okugamba akalulu kalimu ebiki ebirumira bingi. Did you try to get some closure as why they didn't? However, abantu abalala bali ku ballot Kasibante yaddukira mu kooti. Nalabako oli omwami eyajja tubatya nga tetumanyi presidential candidate erinnya lyo nga tuba tulyerabira. Kikkirizibwa mu buli Frank Abulira yatwewunyisa ekifo kye yakwata tetumanyi lwaki. Simanyi nange kyannemu ekyokutegeera okuba nti nange munnamawulire erinnya n'embeerawo ne ndyerabira. Ye bwe yamaliriza akola n'akabaga. Yuza. N'agamba wano ekyo ekifo kye nakute era sigenda kuloopa. Ne mpulirako awo mugaati gwa Bata Mubarak Munyagwa ng'agamba takkiriza byalimu oba ayinza okugenda simanyi we byaggweera. Lwakuba yali nnyo gwe yakompitinganga naye Kyagulanyi. Adda nno nze nno Munyagwa mbeerawo n'ansesa kakati naye. Munyagwa yali akompitinga na Kyagulanyi sina Museveni. Munyagwa obuzungu abulira nnyo ku Kyagulanyi nokabaddange ddala wali incumbent yali ani wano. Ani gw'oli yagala okujja mu ntebe? Naye Kasibante yaddukira mu kooti the last time I knew nga ttiimu ya Museveni eyungudde abawanvu n'abampi nga kuliko ne mukoddomi we ku balawyers kuliko Kiryo Wakiwanuka kuliko abakulu abakansa ab'amaanyi. Of course ne Kasibante najja from day one when I saw omusango ogwo I stood mu camera I looked into the camera ngamba I am not interested in this case and I'm not going to follow it up. Yes. Nga nzija just kuwa abantu updates nga munnamawulire but saakirinamu interest n'omulundi n'ogumu. Because nze nnumwa nnyo okwefa ebiseera ebisinga nga ndaba ensi eno erimu ebintu ebiri very serious matters of zitwala obulamu bw'abantu. Abamu be batta, abamu bawambibwa, abantu bali malwaliro teri bujjanjabi, abantu bafa, abaana kati bazzeemu okusoma naye but people are joking with buli omu akufuna we yeekwata ng'asaagamu nga tuyitaawo ng'obudde buyita ng'ekyo kigenda. That's why sometimes I look at things and I'm like I'm not going to comment because bino byakusaagamu. Kooti buli muntu yandiyagadde okugenda era yali Kanyeihamba omugenzi yagamba nti ne oba kooti tozeesiga gendayo so that osigala on record. So already Kyagulanyi yali yasigaladde on record mu 2021 kati yali teyeetaaga record number 2 okakasa because whatever transpired in 2021 is more or the same what transpired in 2026. Kakati nga bwokeera ku makya n'ogamba nti odda mu kooti oba ozzeemu process y'emu ate nga results ze wafuna luli zo expecting okufuna. So kakati you needed to go another way. Kyobalaba strategy y'akaluka 2026 yayawukana ne strategy y'akaluka 2021. 2021 strategy yali mu binkwase. Era bwe yabitukwasa bwe twabimukwasa n'abitwala mu kooti gye biggweera
kati n'abijjayo kuva le yabijjayo mu kooti tabitujjangako era mu 2026 bwe yakomyewo yaze ne strategy ye nti mbikwasizza mmwe kati mmwe muyina nze mugenda kukanoonya mugenda kukakuuma mugenda kukabanja you kyovulaba it is kintawaanya nnyo every time someone calls out Kyagulanyi vayo gy'oli, come and give us guidance. You don't need guidance from him. He spent 4 good months nga yeetolola eggwanga lyonna talina waataatuuka n'ababuulira ebintu byebimu bye mwagaladdemu ababuulire kati. So his absentia oli aba ayekwasa bwekwasa kakati n'abagamba abasigadde nti naye nze sijja bakugira awulira ngo osobola okugenda mu kooti wamwe ebyamwe by'obwa parliament birala mu parliament nga bolaba ntulinamu selection ne election nti you never know musango ono basobola okusalawo ne bagamba ono mumugjeeyo because of internal fights or external pressure ne bagamba kale ono mumugjeeyo nga bwe walaba Masaka nti omulamuzi omu n'agamba kino kiri bwekiti omulamuzi omu enkeera najja n'agamba Nalubo wavaayo gundi ayingire. So n'abaga gwe owulira nga you can fall on the right side of the occasion then you move. Era bangi gye bali mwe bali bawawaabira ne mulimu ate n'abalala baatekinga his route yagamba omukooti ogiraba sirina kye tuzeetaaza. So closure yeeyo nti NUP yali ng'ekibiina kyali tekisobola kudda mu court to get the same results. Why did they come back in 2026? They expected different results, but not from the Electoral Commission, from the masses. So if there is anyone to blame for whatever is going on, it is not Kyagulanyi, it is you. Era kooti bwaba yalina okugenda mu kooti is not Kyagulanyi, is you. Era bw'omulaba ng'alina omugga gwaliko nga kwakwatidde video todda noga sebo omusajja ali ku mugga. He spent 4 months ng'alya bino wammanga ekyemisana n'ekyekusi enfuufu obukoowu okwereega ebikya emyezi 4. Obwo obulamu bwe yabeerangamu ng'otunulira bw'oti ng'omusajja agenza okunoonya akalulu mu mpewo mwe yabeeranga. Oluusi ne basula mu mmotoka ne basula bubi ne balya bubi ne bakola ki. Kakati gwe because tiimu zaabwe zaabanga zikyuka. Era waliwo abantu bagamba nga nagenze ku trail bwe yatuukanga eyo n'agamba kati maliriza nze nkomyewo, but the guy never rested. So why tebagenda mu kooti already baali bamaze okujja you komawo tuwe guidance ogiina guidance. You know what you want. Refer to his previous messages. Zogera ekintu kyekimu bamulimu n'abakulembeza bakifudde ekyekwaso komawo abasibe babate mbali njogera ne Kazibwe nangamba abagamba Kyagulanyi nti akomewo bata abasibe Kyagulanyi yadduka n'ebisumuzo by'ekkomera nti omuntu mubeere waka ne mumulinda banede oddaddi odda saabe muri ku muggalo nti yalina ebisumuluzo eyo kitegeerekeka naye omuntu teyagendayo yadde n'akasumuluzo kakkomera n'aka. Kati you are telling him to come back. He will come back when he wants. Because he left when you didn't expect. Era teyamala kwebuuzaako ng'agenda. So kakati whoever is ranting toli wano tokola ki gwe wooli. Ne bannayuganda tulinga oba abantu bwe bakola. Like you decide obeera onokkiriza nti omuntu akufuula omusiru. So many times naffe kene tukirabako ne tulaba baganda ba Kyagulanyi nga bakugira ogenda kandi tulaba abakulembeze nga bakugira ogenda mu maka ga Kyagulanyi. And someone atula mu camera n'agamba ani amunoonya. Security nalabyeko olusoke nga kungu amubuuza n'amugamba musajja munoonya waaki mbufe tetumunoonya mukola kyewe tetuli mu maka ge tuli wabweruwe naye ng'abantu abajja babagaana okugenda ku nnyumba ye nga twalabira ddala ne footage and someone is going to by the way nze okwewala okwogera ebigambo ebimu oba okusoundinga nga nange omusiru ezo conversation nembasanga mu binyumya ebyo ntambula butamuzi nenvaawo because we are too selfish. Ffe kennyini tuli bankwe tuli bannanfuusi ng'abantu. Tekiragala tetumunoonya mu Luganda bakiyita disguising
doing two things at the same time. You are bathing at the same time you are making susu. Kakati twawula kakati temuli makage twetolodde kati abongo avuddeko. Then ono yagenze mu kooti. Eyagenze mu kooti asobola okuba nga yakubye enjuyi bbiri nga Museveni yafunyeemu n'NRM etya nti kwinta basigadde on record nti bo bassa ekitiibwa mu muntu ne bwogenda mu kooti nti era kooti wakabanga abantu bagamba kaluta kali kamazira someone went to court ne bwe yatuuka mu kooti era ne tumukkiriza n'abeerayo mu kooti yennyini n'ayejjayo nga tetulina kye tumukoze so kati ekyo kilegitimizinga ne kiyamba NRM at the same time kiyamba opposition nti bwe bagenze Kasibante bwe yaloopa ensonga ye tebamunnyonnyodde n'aginnyoka nti ye yavuddeko omusango okugujjayo. His reasons zabadde tezikwatagana na musango, so kitegeeza ensonga ze weeziri like nga bw'oyinza okugamba nti Hafi teyasoma naye yeesimbyeyo ku bubaka bwa paalamenti n'abuwangula ne ŋŋenda mu kkooti nti mpawabira Hafi nti teyasoma. Bwe tutuuka mu kkooti n'embulwa ssente ezipursuinga omusango n'engujjayo, it does not remove ensonga yange nti teyasoma. So winiyo gwe Hafi, winiyo bw'oba oyagala tubbi omuntu ajjudde mu society oyina kulwana nnyo bw'oba okakasa nti wasoma. Oyina kulwana nnyo tuve mu kkooti ng'omusango ogukoze eki ng'ogusinze beyond reasonable doubt. Ne buli lwe tuvaayo ne bagamba ekyamugjeyo oli ssente zaamubuze tekijjaawo era abalisoma bagamba yawaaba ki yawaaba butasoma. Waliwo ne bempulira bagamba gundi kwefu yawabira Hafi teyasoma babagambye babisettling out of court. Okusoma tebakusettling out of court. Out of court basettolingayo bino bintu birala mwafunyemu obutakkaanya kwebanja naye zirina kubeera facts kuba out of court kati bwe munaatuula wali kati nyonyola Hafi ola akankoyo omutwalo naye nasoma ntegeera nze nasoma nze golaba anti tusaba omutwalo ogumpadde naye tusaba ku mpapula bulungi nnyo. Kakati Kasibante kyeyawaaba tekyawozeseddwa tekilegitimizinga waggulu nti ensonga ze zinfu yakugamba sente zambuze ebyuma okugenda mu forensics biruzi ziri waggulu nnyo. Buli kye bakutuma leeta obujulizi bwa kino leeta obwa kino otwale obuuma obwo obwetoze jjukira gy'obutwala eyafa neyasika zero. So kati ekyo kyatuyambyeko kuteeka nti ensonga zagendayo mu kkooti wabula tezaali resolved. Eyaziteekayo yabuliddwa bulwa ssente. Abalamuzi ku luno babadde NRM Attorney General baloya ba Museveni ne baloya ba isibadde bagala babaweeyo ku ssente. Baba dismissing omusango with the charges with the costs. Abalamuzi agamba omusajja akava mu kalulu oyo talina yadde bibiri mu muveeko buli omu agenda asettling costs ze. Abalamuzi ba Museveni by court. Bali badde bagala babaweeyo ku ssente. Omanyi omusango tegusiga omusango gw'amaanyi alina otuliyirira. Zagamba kijja kukanga abantu abalala okujja okuwaba emisango egy'ekikabo egityo. Then n'amusajja ensi weeri aba presidential candidates bakava mu bululu n'ebiringa ebyo you cannot put you go cater for your costs. So kiyamba enjuyi zonna naye okusinga kikuyamba kusinzira ku ndowooza yo. Oli nga bwe gambye nti oli teyasoma era omusango ekyagugisizzaayo nti nkuwawabira kubba ttaka lyange naye omusango ne guwanvuwa bwe bantuma fotokopi wano fotokopi wali kola kino mukomeewo oluli ssente ne zimbula. Ekyo tekikuddisa ku kyalo n'ovimba n'ogamba mulaabwe namusinga kati mutegedde nti ettaka oli embeera zamulemesa n'akwesonyiwa naye ekyo ky'oli okiri. Okay, kale ekintu ekyakyenjagala twogereko kya naye sooka ogirabe gyenkuweereza gitunulemuko abaana sookera endowooza owa Honorable Kawalya wamukyazaako ne wano ku kyalo ngaddi bwe gwali omusango naye kwefu there is something okay you'll make me understand
waliwo n'ebiseera ebyo kankijja eno Azzaaka yali agobeddwa mu parliament ku kakiiko rather and ne wabaawo ebifaananyi ebyalabika nga George Senyoyi ne Zaake nga bakwata speaker wa parliament mu ngalo abantu era ne bakayuuka nnyo tuli eno mututeeka eno mu ntalo ne muddeyo ne mukola byammwe something nature happenings tuli mu Ramadan abantu abanjawulo ba-inviting abantu ne babasiibula and all that so speaker wa parliament yavuddeyo na inviting abasiraamu ku parliament abasiibulwe and Honorable Kawalia Abubeka y'omu ku balabikidde mu bifaananyi ebyo. It didn't sit well with the Ugandans. Bannayuganda balina okudrawinga line okumanya nti kale guno mulimu. Tuwano tuyinza okuba tetukola naye guno mulimu. Akati waliwo ebintu by'olina okutegeera okusinziira mu society mwoli ebintu byawukana essaawa ze mujjula ekyeggulo ewammwe si ze tujjula ewaffe olwa circumstances eziri ewaffe tetulina masannyalaze ensonga lwaki tulya ku saa 12 muwammwe muyina sola muyina ne buli kimu kyoba mulya ku mukaaga omwami we asobola okulya akamere akabuguma ku ssaawa 7 ogw'ekiro kubanga yagula wooma omwami w'omulala bagenda kuyomba nnyo akomyeyo ku 7 kuba yetajja kuma kasigiri akati ebintu ebimu biri mu America biri mu mawanga amalala because circumstances zayo ndala you just do not import them here because ebyawano birala embeera bweri buli muntu olina okuba nga oli very calculative one ku bigambo by'oyogera two olabika naani era wa nti ze Zaake bwe yabuuza Amongo nga bali mu parliament ekyo kya bulijjo naffe tusanga sobola kusanga Kasolo n'angamba okwefu gyebale ne mulya ewa era olina mugamba gyebaleko ssebo naye gyebale temwekwatira nko ku mayinji gyebaleko naye gyebale naye mu kiti ky'obukulembeze naddala mu mbeera mwe tuli ne bwe mubeera waka their functions you do not attend because of different things. Nogamba ku mbeera eriwo taata wange ne taata waawali bejjirayo amajambiya waliwo ettaka eryabula ettaka lyaffe lyabula naye bagamba bali be baalibba era bbanga lyonna babeera beweereza biso kati basobola kuyita ku eri n'osala n'ogenda akati ku mbeera eriwo in true fairness and honest it was a miscalculation for Kawalia to go to Anita Amongo's home. I want you to understand me. Parliament. Underline the word home. By the time someone walks into your home, your bades, man. Ekyo kirala. But what wale mikwano, my mama was telling me, twine mikwano ejenjawulo, twine mikwano ejikoma ku mulimu. Nga muli ba colleagues ku mulimu temufuluma gate ya Naguru ku paaka temufuluma abo. Waliwo gosobola tuza mu motoka yo n'osuulako wali ku bitaala. Waliwo gogendako naye out after work. Mujjamu engoye zammwe ez'okumulimu ID ne muzireka eri n'ogamba ono kwefu tugendako ne tulya lunch. Waliwo ayingira gate yo naye nga mu nnyumba tayingire era mukomaano sitwala ekimaani n'agenda. Waliwo ayingira mu ddiiro. Waliwo ne mukwano gwo asobola oyingirako mu kisenge ekyo. N'omugamba ngajibwa jayita obise mama amwaliwa mama ali musege bwe afiisa okugulewo chuyi yani ono chaliwo Dora ne oli modo Alisha swi bayita obuyisi ne waliwo ajja okujja soka abere mu motoka kakati ezo circumstances underline the word home yesumbuwa abantu you need to know your clients because we are not doing what we want as leaders. You do what is needed. Nti bwembeera wano kano kabonero ki? What are you communicating? What are you communicating? We started communication buli kimu. Then the other person tuyina oyina mukwano gwo. Nina omusajja mukwano gwange nnyo musajja mukulu. Kati abamu ku bantu bakolagana nabo bamusiba yatuusa ogw'obulisa maanyi ku kaana akato
ka myaka ndoza giringa oba 12 musajja oli gwe basiba musajja mukulu ali myaka ndoza nga 5 nga 7 niye yagala akaana akato akaana ne kadduka ne kagende waabwe ne koogera yatutute obwana bwasulayo yatutute nze nabadde mu ddiiro ne mpulira ng'oli ali mu kisenge bamugamba ne yali awo nga bazze bamubase kati onangamba nali mbiwuliddeko naye mabega eyo abantu bajja babyogera nti obwana obuto kakati ng'abuuza nga mubuuza kati wagenze mu kkooti nangamba kakati ngende mu kkooti mbeere sayidi ki kuba ekikolwa kye yakola si kya buntu kakati wadde mukwano gwange naye so mugenda mu kkooti kubeerayo singa abadde nti nno mbimanyi nti bagatta mugatte awo osobola okugenda n'obeererawo n'ogamba naye yagamba ekyamazima nali mbiwuliddeko si gwe gusoose si gwakubiri si gwakusatu kakati saalinnyeeyo naye tekiŋŋaana kubeera eno neŋŋamba abeereko eyo mukama akole ki amuddabule amuwa obulamu obulungi naye tekintwala mu kkooti kuba wentuukira mu kkooti communication ejja kuba ndala so bannayuganda abakulembeze baffe ensonga zonna ojja ziwaawo manyi nzeerere but you need to make your career and who in particular mulimu abantu olaba mwenalemu mulimu abantu nga webali mwenalemu naye nga abantu bayinako buzibu taye bw'oyo omulaba is a bit not to the extreme ne kati mulimu omuntu nga buli bakulaba naye is a symbol of migration otaddewo butto ogenda seerera bulungi nnyo nti hafi balina we bamulabye ng'atudde ne Kini Kaliisa nti hafi akolawa nti ku UBC era buli muntu toyina bw'obuulira muntu tinamanyi Kaliisa yampise naŋŋamba muwala gyebaleko tulanuyemu ekyemisana era olwamaze okulya teyayogedde ku bya ojja okolera enaggulu ojja okolera ki era ekifaananyi kajja kasita kiruma very impossible osegedde era kyova omuyitako n'omulengera wali because ye yerabira abantu be n'abeeri kuluktingira kakati mwenaremu Anita Amongo is a symbol of migration era lyakyewaaniramu nti ninayo n'ababaka olaba nateekayo mwawakadi ababaka be nabatega ekyo kiva mu kamwa ke ogenda kujja otya okakasa abantu nti not okisegedde n'olunaku lwe baniveiringa omukulu Nsibambi yagamba bajja kati amazima ga Katonda owega okyeyambula otya when you dine together yes on a serious note we work we have our differences era mulimu omuntu gwogamba olenkolagana yange ne hafi omuwala oyo omulaba yavuma hafi tekijja kusoboka bakanya kugamba wayo yakola ki yavuma titi nze waliwo ate awo ndi mulalamu waliwo omuyimbi yagenda yali oba akola interview ne bamubuuza kati abayimbi nga ba Lady Titi tobamanyi naga Lady Titi simumanyi simuwulirangako nga yeewunza akajeregerera akataliyo nenga tewali buzibu ate yo line nagibagaana nabagamba eraga nti oli musiro asembe nasa olaba nze nemba simanyi muntu ebisero bisinga banamanyi wano n'okunda bangombuuza ngakadongo kamu nekugamba but I don't want to look like it's okay not to know but sometimes nzikiriza nemala nembuuza because odongambyani oba ngenda nemusomako kati ate if it is okay to say yes kugwotomanyi then it is stupid to say no kugwomanyi yes very stupid very stupid era Titi yamala wamanya wayise na myezi nga mukaga nenga niwo omuwala oyo nemugamba yakuyisa yagamba takumanyi nga gwe mpala nawe kitwala dda oli kuvuga era mbeera nnyo baga gwe yingira buyingizi nabbanja bwoti kakati that is life
nti mukolagana mwenna omanya n'omanya nti eno no go zone area kicommunicatinga ky'essaawa zino tuyina abasibe essaawa zino tuyina mukama waffe ali ku dduka essaawa zino there is a lot between me us and the government kati who is bani basimbo byonna ebitutuukako nti Simbo Kabwejumbira himself the son and the parliament naddala agikulira bwe batakkaanya ogamba era yina kubira n'omugamba baaba because waligambye emmere ya lumbe n'ataaka abyalya ddala woyingirawo nga tolina invitation nga tolina kala gambye kale nyinza kuba sina invitation naye ate waliwo kwefo yangamba hafya waliwo kyali wange tugende bwanandaba nawe tasobola kugaana naye ze gogamba kwefo eno wontwala so kati jukira so kati awo obuzibu kimmere ddala emmere tutuusizaawo basiraamu kati anti omuntu wagambira nti si mmere definitely kuba ku status mukubireeta endowooza zino yagamba si mmere kuba hafi olaba ffe ku mbeera yaffe okyave waka kale nawe mbasiridde hafi gyebale jangu wano muza kiki nkugulireyo ekyemisana mugamba owaayi ebyo byabakyali bange nti hafi yakubidde kwefu balyemu ekyemisana ne mulimu omuntu naye wabeerawo ensonga behind nti kofi jangu tuli ekyeggulu munyumyemu mubondingemuko era omuba munyumya olagamba by the way kino ne kino ne mubondinga kakati emmere obumere bate kyakusitula kati omulabi aba yeebuuza omuntu ono mugaga biki tasobola kubanga oliddwa futaali then what is behind eddiini ogwo gwade muzikiti ekyo kikola kya busiraamu omusajja oli omusiraamu akiisa ati alo kigambo ky'osiraamu kyayogedde gundi omusajja oli omusiraamu nja kukubonga omutwe ali muzilimu nange omusiraamu muganda wa musiraamu wabeerawo oluganda we lukoma luli lwogambye nti kyekyakututte mu kisenge kyaffe omukwano nagamba oli mukwano gwe wa ku mulimu kati okusanga mu kisenge oli suspect so eddiini ekutwala ewantu ne mubambu byokola ki byopima so kati Kawalya yalemeddwa okuteeka ku minzaani whatever his reasons are they are not valid at all they are not era I understand naye mu mutima gwe akimanyi kati wabaddewo n'ekizibu nti era namukyaza namugana naye abantu bagamba nnyo nti oli wenaalemu kati wabaddewo there are those people ababeerawo naye ng'abantu babeera baba associatinga mu enaalemu kati bw'okola kino oba obagaseko so your antennas however much ddiini however much wabeerawo omanyi abasiraamu kati wotunulira status ng'eya Honorable Kawalya gw'omanyi olunaku bamuyita ku dduwa mmeka omanyize bamuyitako olunaku olaba nange bibulawuzi waabwe bampita naye ngamba nedda bannange nedda kyovula twayimirirawo nnyo gundi Churchill ng'ali mu kifaananyi ne Museveni nga bali ku campus butereevu tugamba taata nyanzigalamira so omwana yadde ku mirimu gya somero ku palamenti ne mu ku muzikiti it is okay naye kasita muyingiramu okugenda awaka ogenza wakyaliwo oba nakututte kyaliwo you need to calculate nnyo waliwo emyaka ate era nawe negotwalira omuntu kwanza kofu ndi weeyinga kofu oba oleeta omuntu wange ngamba hafi tujjaawo naye ani mukwano go titi nawe tomala galeeta buleesi nange onkubira kasimu nonga kuba nange ompamu katiibwa kati nga status y'omukyalo oli naye nkugamba titi oyo jangu naye hafi nzijjaawo ne peace yene yaze naye aga nzijjaawo ne Kawalya agamba oyo wano waka this is home kati tukitute ku second person buli wamutukufaona so my closing remarks on that there is a certain age there is a certain level woba nga tokyatwala bintu afi olaba we twatuuka tokyamala gassa kintu ku status eyiyo nti kantu kanyumidde kati oyo akyayina eyo liberty ababaana abato ba myaka 18 bateekayo buli gasiya ku status naye kati gwe waliwo afi akantu koolaba
kabaka nakusesoka kwa twala direct wa dollar hano kawa direct wa dollar obe wa kwefu nenga omanyi nti wenkatera ku status waliwo senga mu kyalo ajja kasoma agambe nenga gwe honestly kakunyumidde bunyumizi nti oli nasoka oli atekayo butesi nenga senga atakuwerera abakimachi senga yatunda ebintu byo abakimachi kugomesi ya senga just nokatekayo butesi nga honestly werabide nokwerabira nti oyinayo senga obwali kati neoba na mwami mulimu ebintu byo batoteekateekayo oyinayo ka status kosanze ng'omukazi agamba naye waayo oluusi omukazi ofunamu ku musajja owokubiri teri kitambuza kufumba nga musajja namba 2 n'okalaba kakusesaawo naye n'ogamba toyina bwogera kunnyonnyola mwami wo nti ebyamazima siina musajja akantu kannyumidde bunyumizi waliwo emyaka etuuka nga tetukyali mu kaabya nnyumidde okusuubira okubeera ne common sense agamba naye kino anaakiraba analowooza ki gy'emyaka gino gye tulimu nti obeera ne kugambe tokyali ggwe wekka no you are accountable for all the actions the words the buli kimu kyokola n'obeera ku mukolo nga wandyagadde ogende mangu naye n'ogamba ekyamazima hafi bw'anaalaba nga ngenze olaba egyo emikolo gyetugendamu egyo okwanjula waliwo abajjawo awo n'ayisamu obuyise eggaali awo n'ayisamu n'avuga n'agenda naye waliwo wootuuka n'oga mukolo gwakazibwe buli omu olugenze mu kusitula ebirabo n'ayitamu bw'anaakyuka nga nange kwefu tandaba n'osigalawo not because toyagala genda naye olwakiri so egi nga bw'otamala gateekayo buli kintu ku status nga kikunyumidde bintu bingi nnyo ebiri mu inbox nga bikunyumira nga wandyagadde okuteekayo kakati n'emikolo mingi nnyo nga gwe genuine wandyagadde okugendako noga tewali buzibu naye nga bajja kubuuza fayini ekyakuwerekesesezza bagundi mu mbeera bweti kyekyaki so your antennas in this era zino okubeera waggulu nnyo kyekigambe don't import bali America and some countries babikola lwa nsonga tebeetuusa ku extreme ffe gye twetuusa tebeyina Trump tayinayo basibe ba Biden tayinayo basibe ba Trump era bwe balaba beekuba onu principle beiribye era Trump wamulabye oyo yabadde ayiwa State of the Union address bali balina ensonga zaabwe bazze n'obupapularize the files n'okuleekaana kwe baakoze but on principle naye bwe mubanga olaba newezibeera ntalo zaffe eza bulijjo zino zetubeeramu ba ne baganda baffe n'emikwano gyaffe basobola okubuuza ki ekyabayombeseza n'eddola kino nakino ayi naye naawe hafi tetulabamu amazima gakatonda naye owaddako enoga naye era ne mukireka naye waliwo wootuuka nga toyagala na muntu n'omu batuuza nga gata mumanyi oyo gundi kyeyankola mwe mwagala ntula enjogere naye naye kyeyankola ddala nti omuntu yakutuusa ku extreme of you don't want to be friends again. So not until the other people have showed remorse and reversed their actions that's when now osobola okukola ki nawe nga abantu asobola okugamba n'ekyo kikunyiiza nnyo ono kye yakola omukazi yakugamba osobola okubeerawo ne mulwanagana kubiri but tekikugaana ate muno omuntu akubuuzizaako n'ogaana okumuddamu. So abakulembeze naddala bali ku ludda oluvuganya unless nga you are signing release papers or transfer forms otute ne politics waffe ono mbuliranye abantu abamu nga boogera ensonga ez'ekisiru ekituufu kiri nti no bannayuganda ate kati eno generation mpya si yeri eyedda nti abantu buli omu we twatuuka buli omu adipendingira ku munne naddala abakulembeza kubanga abantu be babalonda era bansobola nga abadipendingira you are so accountable principles z'abakulembeze ezimu ku principles kubeera accountable eri abo abakutekamu obwesigo togenda kuddamu eyo office webale kaccano buccano tuba accountable olw'ggwe nga abantu bakimuluddewo just channel eyiyo gye walowoozaako olwo bali abaakuwaaka luso
our opposition people, you need amwina abantu bamwe ababakkiririzaamu. Do not provoke them. Make sure buli move gyokola era ne bobo inayo kyaliwo nga weenaale mu mugana yo manyi nze nina tuyina waliwo omuntu weenaale mu mukwano oyo mulaba yagamba ono yamugaa tojja kunnyimbira saagala kwonoonera yakima ono yali asobola okugenda okuyimbira oli kubanga byamukoledde bingi mukko yamukolera n'ekyo naye oli yamugamba muganda wange bijja kutabukako. I also have a friend that had their best friends nga basubscribing eri byakolera ddala oli mulimu gwe naye ono yagamba nakkiriza ne mukwano gwange tweyagala ngenda tuli ba mukwano naye okundaba naye kola ki because abantu balina ekifaananyi kyakibasa bantu oba togoba tetwagala tuli kulwa abantu mukwano gwange naye nomugamba manyi kola mirimu gyo nange nkola byange wano twawule twesanga nga tunywamu tudyamu twesanga ewaka biki naye because honestly it looks like provocation. You're trying to abantu obutabala magezi something like that, but anyway kasabu lunaku tujja ne tubabuulira wetuli wano embeera eri very very sensitive. Awo tugenda okugendera ku nsonga ya Dr. Sam Kazibwe. Dr. Sam Kazibwe ekituufu nze nga nze sinabawulira byayogedde embeera gye mbaddemu sibigenderedde. However speech ye Geneva yo nagiwulirako kati ndabye clips ezimu actually nalabyeko clips naye nga nesizwa nnyo budde naye ndabye ku macha ku X ya Modokai Mulisa nga wandiise ebintu bingi nnyo. Simanyi lwaki nkuba ebintu screenshot bikuweereza olumu n'embeera birate mu inbox nga nyakugamba mbeera ki eyabadde wano. So what really transpired? Ebbanga lyonna nakugamba ekizibu Uganda naddala abantu abanoonya enkyukakyuka kye balina anga balina obusungu ate obusungu obwo gye balina obwolekeza wazibu. Taata yanyigira mama yanyigira taata naye mama talina mu maaso ekuba taata kati misguided ange eyo kati abaana b'enkyukakyuka balina obusungu obutegeerekeko olw'ebintu bye bayiseemu ne gye bali eyo naddala bali ku kyeyo balina obusungu bwe balimu nti baagala enkyukakyuka as soon as yesterday tebaagala kintu kirala kyonna kibeekiika baagala enkyukakyuka as soon as yesterday nti wali olabyeko omwana ayagala okudda ku ssomero nti omugamba nkukima ku Mande ku makya nalaba nga Mande eri mu mwaka ogujja n'ayambala Lwakutaano n'asulanga mu ngatto naye omwala yadde agenda graduating Makerere nga bisaa bikkula abwera yawe wabukedde nkofira mpuze ku muntu kakati bembeera abantu abo gye balimu kakati some things balwawo comprehendinga because baagala kintu kiri direct baagala muntu ojje oberenga nabo bo ogambe Museveni era bwe bateba kwagala kati beating around the bush gwe buli lwojja era Sam Kazibwe sigwe gusosofuna obuzibu n'abaana abo basooka ne bamugamba lwaki tokola ku bye Uganda sawa bino obeera wa Musabali bamuyita Mudavadi wobeera wa Mudavadi oluve wa Mudavadi n'ogende n'osikoleya n'oveeyo ne weetoolola. Era when I saw that nenga ne bana abaana baagala muntu ajje abatabulire syrup y'enkyukakyuka abasamya akamwagiweyo which Dr. Sam Kazibwe doesn't do. Mu mbeera ya revolutions kino kanki basomese omuntu nga Sam Kazibwe n'ebyo byanyumya gomanyi nti gavumenti ye mutya nnyo ate n'okusinga ffe abali direct ekyo kanki basomese hafi bw'obeera mu makaago omuntu ku bantu bano babiri aliwa gw'osinga okutya omuntu ajja n'agamba omwami wo direct kyumanyi ofunayo omukazi owokubiri omukazi mugobe noona ajja tomanyi kikyayagaza
nenga lwaje nina jenveyo banaye nyina omusajja gwensanze omanyi omusajja oli oluparkinga mu nyumba mukazi we nadduka namutikula namuwa katunda omusajja oli yeyagala namutikula namuwa katunda namuwa kale tunaddamu n'agenda nadde enkeera owayo omusajja ava oli omujukira gwedaganga omwana akatunda ko omuddabiriza omusajja gw'owulira omukyala we waka ebanyumiza bbaawo gwe byotakola naye oli ayina gy'abijja n'abireeta naga oli omusajja we omujukira gwe nakunyumiriza gwe bagoba wakatunda ate omukyala tamuwerekeddeeko leero paka ku takisi yayimiriza ne takisi bw'ati ate waliwo oli oba oli omusajja we mukono omumanyi mukazi we babadde tabikola yamuleseewo n'agenda nageba ye mukyala wali wadde ye hafi mugyebale amanyi badde nze kunyumyamu na munnange ono ŋŋenze gwomanyi nti oli ali direct kubombya ali gwosooka okugoba anti ono asooka nakusiiga akazigo tomanyi kikigenda mu maaso kati oli omugambyewo gwe toddanga n'ebyo ebibozi ani gwomanyirira mu maka ge kubanga ono yakulaze nti ali direct osobola okumanya bodiringa naye oli tomanyi obeerawe tolina ngeri gy'omugobamu kubanga talina kyagambye ku maka go talinagamba bbaawo nti kolaki yamunyumiza bunyumiza mboozi kyekyatuukawo ku French Revolution 1789 nti abasajja abaava mu lutalo lw'Abamerika baali litho nnyo n'okusinga abaali munda mu Bufalansa nti Amerika yali efugiddwa Bungereza ng'ettwale kati Amerika ekyo bayita 4th of July ne balwana batufune obwetwaze bagoba Abangereza bwe balemwa olutalo bwe lugiremerera neekuba e Bufalansa tibane abasajja batutwala abaagala bwetwaze tuweereze ku magye Bufalansa eweereza amagye bwe gatuuka eri ndooza ganyumyamu ne bebalwanyisa ntuwaye tulwanirira Abangereza ne lwaki mubakuba nti munnange batufuga bwe bati batukwe bati kati bano bwe bava eno bwe badde e Bufalansa ne bagamba ne mumanyi nti abasajja bali kye babadde balwanira kyekituufu so ne batandika kinnyonnyola abali ewaka so mulwakwa mwagala beera spoon fed naye weetegereze nti Saamu bw'aba akunyumiza tamala ganyumyanyumya buli ggwanga mulimu ebintu ebimu ng'olina okubeera n'ogamba Kenya aginyumizaako atya afi omusajja kwana si buli omuntu ajja kujja direct agaeje bali muwala nsaba ku namba yo mpulira njala kuwasa kakati omuntu ng'anaakubbako omusajjawo ono ne abeera waneeno n'atandika okumukolera nga wali amwagala tamwagala oyo abeera mubi nnyo kakati ye Saamu kati bamuyita Musavumaliya Mudavadas anyumya byeri tebali emotionally they are not intelligent baagala bagaye bannange kati kyentegeeza kigwefuna omukazi omulala ekyokubiri ye bwakunyoya Saamu lwakuba nti fuba mutulaba nnyo and we are so direct and what have you so you expect mugamba abirenga kwefu European Union Saamu ye bw'abakolera yadda wakolera analysis nti European Union baajogedde naye teina maanyi teruma not until we kinaatuuka waggulu mu kigweze UN Security Council so nga kyagezaako kulaga nti wano tokyamuukirira nnyo olw'okuba Kyagulanyi yayogeddemu European Parliament tusigale nga tukyayina essuubi paka lwani ensonga zaffe zinaatuukawa mu UN Security Council kubanga oba ewa Trump ng'atufunyemu interest kuba bw'oba oyagala kati ebigenda maaso mu nsi it is the UN Security Council yeweereza amagye agakola kyonna kyoyagala agakole European Union teyina kati ng'agezaako kikutemera omusajja yayogedde naye ekyo tekikukyamuukiza tukyayina olugendo luki kakati oli ye ayagala bamu spoon feeding nga ye obwongo bwe bumugamba nti Saamu kazi bw'azalaye Bobi Wine input amaanyi ge yataddemu okwogera mu European Parliament nti bwenzijja okusaba omulimu okwogera n'asikaali ze step
in a big company mulimu companies nga Sikaali Sebo tasalawo naye nga ogenda wano kugundi ku Zembasi kumoni waninsambi okuyingiza obuyingiza munda wali eri ne boyogera n'abagundi awo manyi oba otutte eddaala aba security oba otutte eddaala kaka tuli wana naye tugamba yadde yayingidde naye kati ate akyalina okunoonya abakulu abakola ki abasalawo ebintu biri mu mitendera so kye bakusomesa yadde gundi yatuuse wano omwana wo kale tutuganye amaze. And I think the problem in that Kyentegedde, that's why time bwetuuka those people, the same people who are bashing Sam Kazibwe bajja tuuka balabe nti Kyagulanyi alinga atateekamu effort because bali basubira nti omuyembe gugenda kwengererawo. Olwogera European Parliament esindika amagye gajje wano. There's some people bajja okudda wano bagambe wano yayogera mu bazungu naye tewaliyo kyavaayo. They didn't get it. It was a step. A step. Kati oli kyagezaako kugamba nti omwana wo tetuganya amaze P7. Omusajja n'awa speech n'agamba naye P7 gy'amaze teyina kyekola. Togamba bamugyeko akazindaalo. P7 nnungi naye ekola ki? Siwali. Neddaala ate eri kutwala kusi. Era nagamba okujjako kati tumulinda atuuke senior 6 let alone a degree. Olaba kati nze nkola obwemuse ennaku zino kuzi graduations. Naye common gundi buli goli agamba degree nno temala. I know. Teyina kyekola. Actually waliwo n'ekintu kye nalabye ku zi degree speeches kati ulimu enjuyi bbiri. Waliwo ababajja nga bagamba degree temala genda ofune ey'okubiri. Kati abala ne bajja degree temala ne fumbirwa sooka omala okuzaalayo ku bazzukulu. Omwana abeera ku graduation nga tamanyi addeyo enrolinge asooka afumbirwe. But tekitegeeza nti babazaala y'eddiguli. Abaakulaze nti you still need wakyaliwo olugendo lunene olw'okukola ki? Olw'okukola. So abantu ababuukira buli bantu sometimes first listen, do not hear. Sieve, understand. Naye mmwe mukuba bukubimu kati essaawa zino omusajja akunnyonnyola omuntu okunnyonnyola obunnyonnyozi n'enkola programu nga nkunnyonnyola engeri enjaga gyetambulamu e Mexico. Waliwo amawanga agamu agagoba n'obutabo obuva ebweru. Kubanga ebiri ebweru bye bibuusa abali munda. Kyekiri kye nabuuzaako abantu gwali owulidde Kalamoja abakwata omusiri w'omusiyasi. Because tebali exposed tebalina ebabiraba. Bibeera wano Kampala wano na bitundu ebirinaanyeewo. Kubanga ffe tulaba TV ne firimu n'ebiringa ebyo. Exposure is actually something very bad. Kakati omuntu lwannyonnyola exposure n'akunyola mulimu ne movies ze bawera mu mawanga agamu agayo movie abantu baffe banaagiraba. They will relate. Kati gwoba tosobola kulireetinga na Sam Kazibwe. Then you are still a backbench asigalayo tonyega toteesa. And I think the problem we have, but also as intellectuals, people like Sam Kazibwe, I don't expect them to get emotional or to feel like embeera disappointed ebiseera ebisinga nga ndabye omuntu gwe tuyita eyasoma nga such things they put them down. Because when you realize bano abaana ebiseera ebisinga babeerayo n'omuntu waabwe omu gwe bakkiririzaamu ate nze kwefu nga terani wano tujja kiddamu wano oluyimba beera n'omutwe gwo kati babeera ne kwefu waabwe and tuva kwogera n'agiteeka kwefu kyagambye boss ne bw'ogamba ye bambi tabitegererako ddala Dr. Sambi ayogedde nange nonna benzikiririzaamu siganye lwakuba omutwe ogusigaza omutwe nayiga kati okumanya nti guno gwange bwe mala obiwuza nenga ekwefu watu wabyogedde nga nziramu mbiwuliriza ngamba nekwefu leero nga saamutegedde era you realize nawe kenyini most of the time ngamba paka wotwalo ngamba naye afi kiri bwekiti ne bwekiti era ebiseera ebisinga ngakugamba awo nno nkutegedde naye singa mba siina mutwe gwange kwefu kyakoba kati omuntu akusanga eri nagamba kinyinyonyole kwefu kyeyagaga bintu bya kwefu. So nkitegeera nti olina omuntu wasobola okugamba nti ye bw'aba alabye nti Dr. Sam kyayogedde kifu ddayo owulirize gwe ng'omuntu. Gwe ng'omuntu ate kyotategedde weebuuze tini kyoli kyakoba niwe nikyokoba banange
abaana abo filming kyokka Samuel yakola nnyo videos waliwo lwe yakolako ya profilingako Bobi Wine. He was giving him his flowers because for him he has seen a lot in African politics and in world politics. He has seen a lot and he can predict ali ku level manyi analysis zino zibaamu mawulire muno mubaamu level ya reporting, level ya broadcasting kati notuukanga osobola okukola analysis because of kati olaba gwe watandikira radio watandikira mu buyimba babuyita batya saba akayimba otumire awo nokola kyawo tulya kyamisana batumireko bampaawo eyo level ebaawo awo nomwana ogamba kayimba ka Lydia Jasmine Lydia Jasmine yo andimie yakayimba webale nnyo akajja Kashiba Queen Kama nogenda no batumira kati novaawo nolinnya n'obuvamu obusho bw'abaana nodda ku busho obuddako nga nawe you are reporting ng'omuntu oteekamu ennyimba naye n'owa some solid info novaawo n'ogamba kati ninnya eddaala kati ngenda kukola analysis nga ebbanga ly'omaze mu kasabe kayimbe kakola eki osobola okukola analysis n'ogamba sheeyo tejja kukola kubanga sheeyo nze okusinza we twatandikira biti ng'okola analysis kati ate n'odda mu predictions kati kitwala lot of experience and expertism so kati basamu ali awo kweyo level era asobola okugamba nti omanyi waliwo abasajja bange abawambye wansi awo mu West Africa we Botswana waliwo abasajja abavubuka abo bawambye nagana nabo tebalina change gye bagenda kuleeta enzija gye bazzeemu bwe batebe bagenda omuntu yenna bw'ajja n'emmundu tayina kintu kyasobola kukyusa era ogenda okulaba bw'amala okigamba ogenda okuddamu okulira nga bagamba pulezidenti w'egundi yaweza ebibiina by'obufuzi pulezidenti w'egundi yageyongezaayo emyaka nagamba kati bye bakola byeyimu naye bali bye baagoba you need someone who is going to change the course of how leadership changes peacefully. But all those things don't exist by the way. Zomanyine enaku zino either ngenda kugwa ddalu nze wenda ekintu nga kyendowooza ekitufu nga tekikolebwa ngenda nga bakyakanza ali kusaidi enfo ekitufu kisigalawo olaba amazima being a nice person but what takes someone to be a nice person mbadde nice sina to be kind ogenda nga abali unkind be basinga obungi nigamba wait nizo kwanza ali ku wrong side of life ati kati kunyonyole bwenti goodness is like a cloth. It does not leave you. It's you who leave the goodness or the cloth. Esati eno giraba yoyambadde tesobola kulekawo ye egenda kusigala bwetyo mu saizi yaayo either gwe olikogga eberenga eri kuhanga oba gwe olifuna olubuto n'ogejja eberenga tekyasiba naye tosobola kugamba nti esaati yandekawo yesigala mu shape yaayo it is the goodness kind obulungi busigala bulungi bantu ffe tubuviira neera bwe tutuuka eyo tumala ne tukola ki ne tudda teriyo muntu abeera mubi paka lwafa ku ssaawa esembayo wali ng'ategedde nti buli kye yali alwanira kyonna kyansi tetufuna bufunyi mukisa but they must be beenenya nga bagenda okufa era tekikwewunyisa ng'obasanze mu ggulu balina ebatuuka ne bagamba naye ekyaddala kye tukola kikyamu obubi bwe buba nga bulungi gumanyi nti n'ababi bafuba ate kuba bafuba kulaga nti balungi teri mubi afuba kulaga nti mubi ne bwe muba mumumanyi nti mubi ate ayagala kufuba kulaga nti mulungi genda olaba abantu abatutulugunya mu ggwanga era ogenda okulaba ategeseewo emikolo ayise simanya abavubuka banyomyemu basambese ayagala kulaga nti muki mulungi teri ayagala kulaga nti I'm a proud bad person teri ayagala kubeera proud bad person kakati obulungi bwo kakati ne change peaceful change where is necessary paka wanabawo omuntu omutwe gwe gukola n'akomawo awo America ye baatukubira n'amawanga Namibia is very wonderful they peacefully change power kakati
gujja kubeera ogambe naye nga mbadde mulungi ebbanga lyonna nfunyeemu ekyo ofunyeemu okubeera omulungi. Your heart is at peace. Muganda wange tomanyi bantu bali bubi babi mirimu gye bakola kufuna ku mirembe kubeerawo. Fena tetuyina mirembe n'abalungi tetuyina mirembe. Ne tuyina emirembe tetuyina bubeezi ddembe. Tuyina emirembe. Toyina ddembe likwata simu gy'oyagala. Toyina ddembe livuga mmotoka gy'oyagala. Toyina ddembe lisula naye oyina emirembe nti ku kapiki kokwoli. Kwafu jebale kwafu bayi olaba nga tutambula. Banaye hafi jebale. That one alone satisfies you gamba wow. We nafiridwa bambi abantu ne bankubira. Nawulira abantu bangi nnyo engeje Sham yali nti musiramu. Nti bamuziika mangu nti it was a Sunday. Abantu abasinga bagenda okutegeera. Jukira weekend abantu abamu tebabeera nyonyo mu mawulire. Bagenda okutegeera nga bayise. Naye buli muntu gwalaba nga teyajja. Abamu baakubira nanze oli nagamba kwefu. Hafi jja munyinyonyolera. N'omugamba is okay okuziika kugwa bugolaba mbaga gye bakuyita okumala emyezi 5 olemu okugenda yatolwa okuziika is okay as long as you waliwo abantu bangi abadde present mu mibiri naye nga bali absent nga bazze buzizi kinyumu ngamba ti oddawa hafi yafiiriddwa n'abeerawo naye nga tayina kate nga waliwo yabadde more present spiritually but physically nga taliiwo so emirembe egyo gye wawulidde nti bambi abantu bampuliddeko ennaku gundi yankubidde gundi tasobodde kujja ekyo waliwo abakiryayanira ng'aziyina zonna buli kimu akiyina ng'ayagala n'abaweereze n'amafuta mujje mumuziikireko kwefu onooziikirako nkutereka amafuta ng'ayagala naye abeereko n'abantu so kakati obulungi bulungi era bw'obeera omulungi kyofunamu emirembe. Muganda wange abantu abo tebalina mirembe. Tebasobola kutambula ffe nze mbeera mu owina eyo gyebale kirira yambuka tulina n'abakulembeze abalina emirembe. Ayitamu mu bantu wuuyo naye tulinamu abayitamu. Omuntu mukulembeze naye aliira ku nsiko. Waliwo n'abawangula constituencies zaabwe nga tebakolangayo pati ate zeebaza bantu. Tebebaza ku balonzi baabo. Nga teyadda paka nakati taddangayo kwebaza balonzi ne tulina abo balangira abalonzi bo ne bamukolera pate ramuga jangu pate ffe tugikoze tugende kukiddako. Okay, kale kakati ensonga ye kati eri kuki eya gundi abaspiika tewaliiwo nnyo muliro just baagala kukivimbisa buvimbisa. There is no fire in the speakership. Kale waliwo emboozi badde etambula waliwo omuwala ali awo ku TikTok amanyiddwa nga Nusura Beauty nalabye ali mu lutalo ne Cookie ayina edduwa gye yabaddeko enkuba etutwala ate leero tetulina studio B yene esooka n'esemberayo ajje omwana atekeko ka umbrella twangu. Ensonga ya Nusura nagirabye. Ne Nusura agamba bamuyise ku ddwa. Yagenza ku ddwa. Yes, bamuyise ku ddwa mukwano gwe. Nusura oli musajja babadde baagala na Male. I cannot Male Shafiki badde baagala na I cannot authoritatively say that from people around them and from observation. Hafi. Video girabye gye nkulaze Seka we yabadde tamusuza yabadde abawo. Hafi. Tukola fembi. Teso agenda ku mukolo batuyise ne tutuula ne bagamba hafi kwefu ne hafi bazze ne tutuula bwe tuti ne tuula wano tuula wano kitegerekeka tukola ku channel. We've been together for some time. Mufaza nakwata omuzina nagamba naye kwefu ne hafi bazze bane tubasabire buli omugamba amina yamba amina kwefu ne hafi tubasabira omukwano gwabwe guwangaale amina mukama bawe zadde nga mulimu n'abalongo kwefu ne hafi mukama nga mulimu n'abalongo mukama bawa makama lungi banano abali ku mukole bagamba amina nawe kenyini mukama bawa abalongo amina mukama
kwefu wa hafi amina ne hafi wa kwefu era babere ne sente baleme abana bawe babere b'amaanyi baleme okutambuza obusengejja nga okolawo kikasa atandika ebyo omugamba mukulu mu bukubiriza mukulu mukubiriza mubulizi mbadde nsaba tukyuseemu kifunye bubi ono we are business partners nga gundi bwe bakyemphasize nga Solomon ne Jenice erinnya ndiri gale Jenice eyagobyo wa kamera yaddamu jjako ebibozibozi ebyekisiru. That was it. I support you, Jenice. Takubuuzizzaako bulungi nnyo ate nkakubuuza. Are you so dating? They've emphasized ne bw'obaza bagamba we are business. Kiri bakivuddemu bakivaamu ne kivaamu for now. Naye wano n'osigalawo nga amina nga hafi oli mukazi mufumbo oli ku mukolo bakwanjula nga mukyala kwefu babasabira zadde balongo biki amina ngogo eno kya oli mufumbo bulungi no kakati nusula nga bloga kuki bamukubira simu okugendayo teyafuna budde bugendayo nasindikayo Sanchez yagendayo bwe bakwasaganya channel yaabwe munnamawulire ya recordinga buli kodiza ate CK ya recordinga n'abalala bali ku mukolo bayina obu video n'obusimbu abo era waliko ng'osimayiringa smile nnene you would have done an honest thing n'ogamba Seeka ono kyali wange oba ate ne Seeka lwali kyolo lwakuba mu point esooka hafi ne kwefu tubalengeddeko tubasabira abalongo olwali ne luyita omukwano gwabwe guwangaale Seeka ali ku lwali babeere bagagga tebajeeranga lwali nze kirala kye neebuuzizza if my man nga bwagamba era nze kyennya ekikweraliikiriza ewa bbaawo bwe kityo yagambye nze n'obulamu bwange buyinza okugenda nyinza n'okusaanawo nze banne banamu ab'obuwala ne ŋŋamba kwefu omusajja owange akimanyi nkola ne kwefu kale mukwano gwange tuyinza kuba tetukola ffe naye tuli bamukwana akimanyi kale nze kuba takumanyi but let us assume akimanyi nze mukyala we era ekintu bwe kito bwakiraba tekindeega bikyeranja mugamba simanyi lwaki abantu nno balowooza nti nze naye nga waki objecti nze wali sikudda musajja watu naawe ne baba gwe hafi ne bakulaga eyo video nga mwami wali wali nakyogereddeko nakirowooza kano ka video kanaka bazaale abalongo bakole kino yadde sinnakalaba naye nga ne bakimuleeza ebikya kati nga nze ŋŋamba buloga kuba yagamba baba kutaka video nga basaba ye nga dambuza amina nga sinala nti omusajja yabaddewo nga n'ebigambo Seeka byayogera sinaabiwulira era nze wenagambidde n'omwala naye alayika agatumanyira there are some things as your partner must understand nti luli lwabadde lwali bajubisa nze nga batugamba nga nze ne Simon tuweyagala naye nga mwakomanga ku TV buli omu n'akwatagage nga tawali omutwaliza kuwerako obujulizi hafu naye gye tubalengera naawe neegundi naye ne baba balengera ne mutuuka ewantu nga waliwo ne bamaseeka anti nekirala kyengamba ne musajja we alina okubeera at that point wekiba kikweraliikiriza bwe kitogamba tegeeza bimuyitabo bye obadde bubi definitely kyobala nga emiswa gikwereeze emisango wagiza ddala era bagikubyemu ki stamp because yandibadda mukazi wange bambi also engeri gyanyinyonyodde yatuuse ku mukolo omwana alina video gwe gyakoze nga nnyonnyola nga olaba kale bo bakutte bukwasi bu video bulijjo batukwata bu video but bwabanga tekiri as serious as you are saying your man should understand that but because it was at that extent kyobala nga kyamwerezeza batamwereganye kati aye kabambi oli sponsor wa maanyimu naye ng'ono beeyagala era abadde neewaabeerayo era netamusuza abadde ali abamanyi nti baagana kakati nno kye baakoze nga bakubira musajja we eyategeseddwa bamugamba munnange ono nga wategedde nti alinayo omusajja omulala ate omusajja yesebo bamukubidde ne bamugamba ye alina omusajja kaki oba omukolera mukolereyo ka video ng'omwegaana kakati wait ngani alina okwegana gwe babasabidde edduwa mukolayo ka video ng'owakanya ebyabadde mu dduwa okatuweereze baami omayi bbaawo okukubyaga nkolerayo ka video ng'onneegaana nkaweereze mukyala wange because that chick anyonyana okunyonyana mbu yatuuse n'avugana emmotoka
kati ngaze bankwata akatambi ne kwefu ankutte ku mukono tuli mu lumbera jjajja wa Kasuku alina wampisa nga noonya ba bloggers bonna babaddeyo nga nvuga motoka nzirayo saagala babadde like bwe banga manyi twali kigenda maaso nze ne kwefu lwaki manereega bwentyo era oli omusajja omugamba kwefu twagenze ku mukolo wa jjajja Kasuku era omulaba ali mu kuntambuza kunfunira wentu naye singa bakwala agamba baabo bazze omwami n'omukyala nyamwe ne mukyuka ne muwubirako abantu so abawala bakyaŋŋamisa abasajja yensonga lwaki mukyafa byowooza omukwala bamutidde mu nju byebyo era chiki actually musigundi yagambye bane wabaawo ekintu kako ye kuki kati tugenda wolereza kuki ate kati kenda bina akatambya simanyi lwaki kuki wajjeyo video eyo temuyina kye mwetonda that was public information tebabadde nti bali mu private life nti wabakwatidde mu kisenge babadde mu public ku mukolo kwe wayitiddwa nga munnamawulire Sanchez n'agenda bamuwadde ne ku ssente to post ebyabadde ku mukolo ate ndo yakubidde okugamba yeetonda like yekigendererwa ky'omwami kyabadde kyakulonkinga omwana gwe bakutta naaweya sente ze olidde nnyingi nnyo so bane kwewala okufa abaana ab'obuwala be contented funa omusajja w'omu waliwo emyaka w'okolera ebyo ebintu olaba ebyo kuba kawala ka myaka 22 that girl is young oba she's 21 yakolawo ko amazaalibwa gwe ningi yagala bawo ku TikTok obanga alina 22 23 mulekeraawo okukyaŋŋamisa ennaku zino abantu bakambwe abasajja sente bazijja wala abasajja balina hopes nyingi nnyo musajja amaze okuteeramu kuba baŋŋambye n'ebimu ku bibasumbuwa eka oli sponsor ayina kati ono kwe kuli ki kakati sengula ayeka yagenze mu maaso but stop ekintu ekyo kibi binyuma eno nga muli eno mubikubiramu olwali gundi alina abasajja batano gundi alina abakazala nontantiru nga bizizabafaya owebulaya akomyewo abawano webali ne batandika okutomeregana ekitegedde so funa emirembe mu mutima bannange you can't have everything you can't kasalawo ogambe nti n'omusajja byetuulira omuwala bamusse ne bamusuula mu kitoogo mulimu abasajja agamba sijja kumanyirwa nga obwongo bwe bwonna yali yabuteekaawo so okwewala emivuyo egyo mbere bantu bakulu omanye nti omanyi ninayo abasajja bange babiri bwe mba ntuusa okugenda kubanga hafi omuntu nga mweyagala watuukira okuyita ewaabwe naawe ng'omuntu omukulu osensinga togamba olaba omusajja mpise yategese edduwa ya taata we olaba mpise that means ayina wandabira ewasukka ku bya girlfriend so anything can happen kakati hafi omusajja wano wetuli omusajja nga kubira gamba hafi njala kugendako waffe kuyidi tugendeko ewaffe tuliyeko n'abantu bange yidi obwongo bwo busooka buli obwongo bukugamba ki of course kati akulaba mu kifaananyi kirala they are going to launch me era olunaatu ne bw'anaatuuka ewaka n'atakyogera direct nti ono mukazi wange the mere fact nti gw'oliwo era ojja kulaba treatment ejja kukyukamu agabane ojja kulaba obwama obusekerezo treatment nga yanjawulo era ejja kwawukana ne bakireerese beyakula nabo ku kyalo nga ze nabo era bagamba ze nani aze ne muwala wa Kafuuma oyo agende mu kiyungu yereetere emmere naye gwe ng'omuntu omukulu ky'omusajja akuyisa ewaabwe kudduwa omanya nno kati wano either mugamba omanyi sinnaba kutuuka genda wammwe nti hafi nti nina omuwala twekwana omuwala nakuya nagamba waayi ngenda mu kyalo kulaba maama nsaba omperekereko ekyo omuwala wakigambira nsaba kumperekerako ngenda kulaba taata that means ayagala olabe kitaawe era bw'oba toli serious w'obikomya n'omugamba tuyina olugendo tugenda yumba eyo yumba ogenda kukolayo ki waliyo ebibumba eyo bye tulina okukimayo
because bwe mutuuka wali bajja mubuuza atono era ajja kugamba tajaga nti oli mwami wa jagane mukwano gwange ne baba bo abantu abakulu abategedde nti tumala galeeta bakireereza akati buli bakutwala nga mu ebyo simaya tugenda mu Easter muntu akugambye ojja kumperekerako tugendeko mukyala awo ku Easter olaba ne bwaba kyaliwo bukyaliwo era olonda musi buli mukwano gwo nti omulaga mu bazadde bo because you know our friends bakwano baffe bana babazadde baffe era mama atandika omutwiti nga mutabani wange kwefu ali atya mutabani wange gundi ali atya mukwano gwa mwana we nibwe mbas semugenda oli nagamba nina mukwano gwe fala okujja tugendeko ewaka era wenkutwalira ewaffe newoba mulenzi oba ofuuse muganda wange kuba maama akulabye ne taata akulabye bagamba nayo mukwano gwange mukwano gwange nkwanjudde ewaffe taata wange ne bwali kusangawo agamba mutabani wange oyo wuuyo kubanga nakwanjudde kakati bwe kiba kiri awo nammwe abawala mukiina okikola maama n'otwalayo doole ewammwe era maama wo ne bwamusanga gamba neekawala kange kaako bwe kiba tekyetaagisa nnyo nti kyakufana kuwona tasobola kunnyonnyola nti gundi eyamulira akawala kange nze nkazaala kakati we bakutwalira ew'omuntu ewaka manya so stop that you are to save your lives kati saa zino kuki wuya apostinga bamutiisatiisa singa wabaawo omuntu akozesa advantage eno ne wabaawo ekimutuukako bakutwala ebintu bwe bityo ffe tubibaddemu ogenda n'okola obwemusi ku mbaga kiba mulimu embaga zenzijano ne mbanyumiza ne ntumira n'abe twabadde nabo mulimu ze sinyumya ne mbanga atabadde na mukolo oli akukubira nagamba nkuwa obwemusi mbaga naye saagala post anywhere n'omugamba nze n'obuzibu tuli tuti naye omuntu n'ofumbira otanga tali naye baagala nakuloba n'abakazi bamanyi kikola olwo ne guggwa bulungi nina kyali wange dijjani ye dijje olwo dijje yagenda n'akuba live agala balage nti bannange yeffe kugigi kwatavu yalabira oba emperekeze jako simula nange ebibbe simula tuli safari ffe boolaba era bw'oba ogendanga mu kwanjula afe tobalaga kiringwira omugole omusajja sooka omubuuze buladi ayu oli mugole ddala oli mugole oba oli mugobe nti ndi mugobe bangoba bugobe nti okke kale nze kanneetunuzeemu ndi bipostinga nga wayise obudde nga ndi mu bwomu demikolo gye tugenda tusaana kunnyonnyola bba oba mukyala gubona nkugambye nabadde ku mbaga obujulizi buliwa nti yenze wano ng'olimu wekkasirako bifaananyi nakolako embaga entebe awo ng'essimu tuzireka tulina kabaketi mwe tuzisuula nga kuliko omusajja ogwo yalina kamera omu abasigadde naye kati nga bakikosi bo baba babimanyi nga boyi waffe ne leero era afunye era kikosi so kakati anti nusula wola gwamusunye gwawedde sibula enkuba egera tukubira wano mu studio byebyo studio ebwete wegaddewo tetugenda kuba nga tusukkawo badde mulabi mulungi. Please subscribe, like, comment, be part of the show. Keep your comments respectful. Tujja kuba nga tuziyita mu kaawo maaso tuddemu omulundi omulala enkuba etugobe naye era naffe tubadde tumaze temutubanja nti bye mutamazeeyo byeyo tewali kibaddeyo enjala etuluma ate layira amazima ga Katonda nimba